nabagamba nti sekkooma lya nkondo liggumiza ekisibo nanti lubadde siima bw'oyagala omufumbo ku muganzi. Ekinogeze eky'olulimi Oluganda nti nga kizze nga kitabye nkugambye kitabye kikutuusibwako peromane. Peromane send now, receive now. Go chikolo otya. Va mukwetenekanya. Mbusimanya ngo omungu n'omuboge njawulo mpaawo. Sindika sente ne peromane z'amasanyalaze, school fees, business yo oba mazzi. Fete tunonoza. Ozija Uganda kuzita South Africa. Ozija South Africa kuzitwala Uganda. Jangu ku Elephant House. Suute 15 mwemu ku luguudo. 1555 Albertina Sisulu Road, Johannesburg. Oba kubira Honorable Scovia Mugabi ku +2774957 4004. Send now, receive now. Tewera bilanti zitukirawo. Otegede nsonga eno gye bayita peromane nabawereza sente Uganda obawulidde kale n'olwaleero mulekulakulidde akalengejjo omutetajaganye nnyo asugumbize oba yeekuukubye okufaananako ezaana eddekere enju kubanga munnange guno gwe gwa Nanteza ogwagambwa. Siku kino ekyemmombozi ekyanyizanga mwenna mulaba ate nze njogere biki mbagambe nti era ngerageranye ntya. Analekerera amalire ge ku luno yanaafa enjala anti obuteeyanira lwabakasa eguse ku ntayinduka olwo neesobola okwekola ekigenyi nayo eserekerera ekyoto kyayo ekitafumbwako. Nze Musisibosa Geoffrey Munabusiro nkonge ya muvule n'antagwira kyeya kimu kiwoowolo munyogwavu atalina mazzi tali asava omwana ono wabambejja omukenkufu mu lulimi olwa Ssaabasajja era Ssaabasonyi waalwo kaluwomya mu nsona lulimi n'eyekinini empomera ennyera enyumira abantu okwetolola sengendo nnabulamu. Nsomesa olwaleero ku kye bayita mukongole y'enkoko eyo gy'olaba eyo enkoko eyo nga mu butuufu obulago bwo ensingo yaayo omuntu aba nabulaga enkoko eba nalusingo naye ensingo y'enkoko nga teriiko byoya munnange enkoko etugiyita eyalusingo enkoko eyalusingo n'erinnya eddala tugiyita mukongole ate erinnya eryokusatu ojja lisanga mu kitabo olwo lasangeye kakati no ku +27682023083 eyo WhatsApp kojja okuyita +27682023083 njikuwadde WhatsApp eyo eya Munabusiro ekitabo olulasangeye kirimu ebyenkizo ddala kugambye enkoko eno eya mukongole era tugiyite enkoko eya lusingo tebeera nabyoya mu nsingo yaayo ogiraba kakati nno njagala nkutegeeze abantu bangi mukola ensobi ensangi zino ne mutwala enkoko eyo ku buko naye bannange mwabaki mubadde muti ensangi zino enkoko eyo tegenda ku buko ennaku ezo nakola hashtag kana akanyomero fe Abaganda akayitibwa hashtag fe Abaganda naye neerabira okubateeramu enkoko eyo tegenda ku buko niwe basigwanga nga mukuku gwa nkoko wanga nene nnyo nga mutuufu owe olabira ddala nga wandi togitwala enkoko eya lusingo tegenda ku buko kubanga ekikula kyayo kiweebula obuko gwe gitunuulira enkula yaayo naawe enkoko eya lusingo enkula yaayo tegenda ku buko ekizira kitta kizira kubanga omukazi tabegera babusera nange nkibagambye nkale mwanange obirekanga n'otobyegomba akadde keeranze lekera ddala akadde keeranze leka n'okuleka kugambye akadde keeranze kale nze kantuge ku nnanga y'akanenero omufumbalanga atugattu wadde nga mu butuufu okwegala simagezi wabula giba mirembe egiva embuga yegimuletera okweggala saagala neefuule katongole kungu ng'omukopi ate asita ekisaakaate okuzaala kulungi ng'olabako era nammwe ebyembaweereza byonna musiima mwebalege nsiima nnyo nange nsiimira ddala nga lubeendo mu nkowe nsiima nnyo era nsiimira ddala nga nandege gyebeegudde mu lusiinya naye obuwoomi bw'olusuunywa tebundeetera ate kwetulinkiriza nakwetungira lubugo ku lubuto kanneesege munzikiriza abange akadde kanneeganye mulanga endigandege entekide embwa kyuma embuzi mujugo n'olwekyo sijja kwegambagamba ng'oli ow'amalibwa yasiira embwa nti bw'oli bulwamannyo ndikusongolera emmambo.